wagenda n'ogamba munno Museveni Katonda affe ow'okunsi buli omu ne yeebuuza bwenyo omusiraamu agamba atya muno President ye Katonda ow'okunsi. No, I didn't say that President Museveni Katonda affe ow'okunsi. I said alinga because me sigeraageranya Katonda ku kintu kyonna okitegeera. Naye kiki nali ntegeeza mu ekyo abategeera bategeera batakitegeera kankibannyonnyole broadly mukitegeere. Kye nali ntegeeza is kubanga ekyo ekintu wena kyogerera ndowooza twali ku mmwanyi. President gwe tulina olunaku olw'olwaleero ye muntu agenda okugamba nti emmwanyi tugenda gigatta enkwasaganya y'emmwanyi tugenda gigatta ne kino ekitongole oba mwagala oba temwagala mwekalakaase mukole buli kimu but at the end of the day bw'aba bw'atyo bw'akyagala bwe kijja okukola ki bwe kijja okuba. Twagerako ku makya nga covid ahitinze n'ensi ezirala zonna ne ziggula nawo amawanga gaazo ne ziddamu ne zikola nga ffe tukyali ki mu lockdown ng'abagamba we yali atuta in bits ab'emmotoka eziri private ne tutandika otambula ababooda ne balinda ababooda balwawo bagula lwaki tebaavaayo ne batambula we babeera nga you know he's nothing. What do I mean? President Kutina, I do not know about the coming presidents. I do not even know about other presidents. But why did I say our president in particular is because he makes the decisions the way he wants them. And you have no option about it. Newe munekalakasa bagenda kubawaawo babiri omusatu buli omu adde mu nnyumba ye enkya mukole kyayagala. Baayisa wano eno omusolo gwali gwaki? Simanyanga waliwo omusolo gw'abasuubuzi biki? Omusolo erinnya ndyerabidde. Abantu ne beekalakasa ne baggala amaduuka bagenda kirealizinga nga be bafiirwa buli batakola ne baddayo bakazi batu ne basajja batu ne bakola ki ne bakola. So mwene ensi toyina right opposinga president kyayagala tebiringa byansi ndala nti Kenya bateekako omusolo emisolo nga abatuuze the citizens nga tebagwagala ba citizens ne beekalakasa tebaabakuba nti nno ki ngera bajja mu kibuga ne beekalakasa era nga n'Abannayuganda beegula ne bagamba ebyo mubikolera eyo singa mujja wano eno mujja tegeera you understand. Naye ate we beekalakasa omusolo baagujjawo mwe wane Uganda mirundi emeka gye mwekalakasizza omusolo ne bagujjawo oba ekintu kyonna kyonna ne kivaawo. President kyayagala wane Uganda ate omu n'akikkiriza the better for you temujja kuddamu kukosebwa nti bakubye because kyekyo tuzze tukitegedde ne tulivinga. That is why nina ebintu byetamalira biseera nti nzirawo ntandika okwekalakasa ku kintu kubanga at the end of the day manyine we nekalakasa at the end of the day I might even just lose my life nga sina kyenfunyemu. So that is why you point Nagireeta, but not because he is our God, but he decides that the country will close, the country will open. Facebook ejja vaako, Facebook ejja kuddako. Like tulinga abali mu luggya nti mu nnyumba batufugiraawo baana bange kati muyingire ennyumba kyovula batuyita bazzukulu muyingire ennyumba nga tuyingira bazzukulu mufulume ennyumba nga tufuluma bazzukulu mwebake nga twebaka. How else do you want me to explain it mukitegeere? You understand? So it's not that he is our God, but in a way Katonda naye alina engeri gy'abamuyitiramu because leadership comes from God. When you wake up in the morning and God is done with him, probably, and we will get another president, you understand? So sometimes also that okuskanyo siseno we've lost lives and we still have the same president after even losing so many lives. You understand? Because waliwo abantu ababeera ku social media nga baleekaana nnyo temutwasamirako era wowe mweyogeza bwe mutera okubanga muli bulungi. No, we are not saying this because kubanga nze siri bulungi. I would love to be much better than who I am. There are so many things ebinyigiriza, but ku kyendabyeko example gyendabyeko abeekalakasizza to get better bafunyemu ki tewali. Awo weŋŋambira nti Nakitto yingira ennyumba yo genda ku mulimu kola yingira nnyumba yo okitegeera ekitono kyenfunyeko kandi ekyo Katonda bw'aliba atuusizza alikola engeri yonna ate ne tudda ku kirala. Naye at the moment nze buli president ajja njamuwa ekitiibwa. I do not care which president that we have, but whichever president that God gives us, I will respect because leadership comes from God and I believe in God. So ekyo bambi temwakitegeera butegeezi era nalabakuba analysts bangi ate simanyanga repe and then in my head I'm like bannange ate namwe mukisussaamuko. You just feel sometimes you just want to talk about me. I don't talk about you people.
Why do you have to talk about me? And then at the end of the day, you say, now, or you just don't talk about me. You understand? I've not told anyone to talk about me. I have a channel that I can use to put out my voice. I have a whole 1 hour and a half on TV that I can use to put out my voice. Who has told you that I want you to talk about me? Sagala monjogereko. So temonjogerako nebwe nkola chimusirike. Muchitegera. Rather than you being on TikTok and your funny YouTube channels saying, era yagala bamwogereko, badia nze gwe mwogerako sibogerako. Then you keep saying, because mukole bintu bingi nnyo baboogereko, and I still don't talk about you. Do you understand? Why do you keep talking about me? It is because in the Kamasanyanas, it's because you want the numbers, it's because you want the likes. When you talk about me, you're going to get that money, so you can't avoid me. So rest yourselves and talk about me, because temuina choice until when I decide that sigenda kuddamu kukola mawulire nagamu, because sigenda kuddamu kwogera. But for as long as I am still on TV, but sweetheart, mukyanjogerako temuina choice.